Polisi nabagamba mwegendereze kulayi baby Kadinga ajja kubakozesa ensobi. Awali omugenge tebafunyirawo ngalo, awali anoonya simpasi atakyalina kyagamba abantu tokubirawo tiyagasi. Mulabye babadde bagiyita bomu bamukubye essasi. Videos ziraga nti yabadde tiyagasi kanista. Awali atakyalina kyagamba abantu tokubirawo tiyagasi, abantu babala bya bufuzi. Agenda kuva mu ddwaliro nga n'omutwe agusibye. Mulekerawo okukolera Kadingo. Mulekerawo okuwa Kadinga amawulire, mwandi mulesa n'ayogera eri abantu yandiswadde yekka kubanga takyalina kyannyonnyola abantu abagambe ky'amazima ga Katonda mugulu. Kadinga ensi nemubonereza yokka ne mutamukolera simpasi. Muve mu bintu ebyo by'okulya sente za Kadingo ne mumukuba tiyagasi. Afune simpasi, afune wazanyira ebyobufuzi. Balina ekigendererwa ekyokuteeka Kyagulanyi bamuteekeko insecurity basobole okumugobako abasirikale aba foot soldiers bamuteekeko abasirikale abaabwe nga bwe bakola Ssaabasajja Kabaka yalina abambowa be babanyigiriza paka bwe babamuggyako bonna mbuno kakati ebyokulinda bya Kabaka ne babamuggyako bonna bwe bati abambowa abasajja abakuuma Kabaka waabwe mu nnono ne baba relegating eri Nibatekawo abaabwe. Kati balumwa nnyo olwa assembly y'abantu ba foot soldiers. Kakati baagala bamuteekeko insecurity bagambe kakati bano nawulidde n'abamu. Kakati tebabaddewo okumukuuma. Kati twalabye Eddie Mutwe ng'abuuka. Yes, he had to jump. He had to jump away and then return. Yabadde alina okusooka n'abuuka wakantu ne katamukuba n'alyoka akomawo n'anyweza mukama we. Kati babadde baagala ntino ateekewo omutwe kamukube. So ebyo byonna by the way abo ba Eddie Mutwe tusanatubeebaze abaana beesaddaaka ne bajja ne baleka emirimu gyabwe gyonna ne bajja ne bakuuma omukulembeze waabwe. Abantu abasinga muli mu relationships, muli mu marriage, muli na datings. Abamu mummwe dating zammwe teziwangaala. Omusajja akudatinga oba omukazi ne mwedatinga naye nga mwenna mulinganga abamala oluwalo. Abamu mummwe muli mu marriage nga marriage zammwe zaagaana okutereera. Oyina omusajja olaba ogezezzaako okukola buli mpisa naye omusajja waagaanye okutereera. Oyina omukazi ofubye okukola buli ekikufuula omusajja naye omukazi waagaanye okutegeera oba okukutegeera. Abamu mummwe marriage zammwe zaasaanawo naye nga temumanyi lwaki zisaanyeewo. Abamu mummwe relationship zammwe zisaanyeewo naye nga temumanyi lwansi zisaanyeewo. Ensonga yeeno. Gwali mu marriage yo naye nga obufumbo bwe bukusobedde olaba tebutereera. Omukazi omuwa buli kimu naye omukazi tasiima. Omusajja omukoledde buli kimu naye omusajja tasiima. Wagenda no dating omuwala naye omuwala akufudde ng'ekitagasa nga kyo just mukyali mu date budate. Ensonga yeeno lwaki temuwangaaza bufumbo? Ensonga yeeno lwaki temuwangaaza date zammwe? Ensonga yeeno marriage ezisinga obungi, dating ezisinga obungi, relationship ennyingi mwenna muliyo lwa bitundu bya kyama. Mwenna muliyo lwa bitundu bya kyama, temuliyo lwa nkuba za mitima gyammwe kwabo be mulina. Omuntu gw'olina omutima gwo kiguwulira si gwe kiteekeddwa okumuwulirako. Abantu abasinga muyina ekintu kye mutamanyi. Omuzigo bw'ogusembereza omuliro gusaanuuka. Kati omusajja n'omukazi bwe babeera mu kifo kye kimu basaanuuka. Muyina ekintu kye mutategeera mu bintu ebyo. Ebitundu by'ekyama byeyaniriza nnyo. Ebitundu by'ekyama byeyaniriza nnyo okusinga omutima. Ebitundu by'ekyama byefiiringa emitima teginneefiiringa. Abasinga y'ensonga lwaki obufumbo bwammwe, relationships, simanyi dating temuziwangaaza olw'ensonga nti ekitundu ky'ekyama kyayanguwa nnyo okuwulira ekitundu ky'ekyama ekya munno. Era bwe mwatuuka mu kikolwa ne mukikolwa omutima ne gujjayo ki? Kubanga omutima si gwe gwasiima, ebitundu by'ekyama bye biba byesiima. Omutima buli lwe gubanga omutima gwo gwe gusiimye ogwa munno obeera mugumiikiriza mu buli ekimukwatako. Obeera omuyinako ekisa, obeera omuyinako ensonyi, oba omuyinako okuswala, oba omuyinako ng'omuwa ekitiibwa.
oba ojja mugumiikiriza ne bwakugamba ebintu obitegeera naye kino ekitundu ky'ekyama kyagala mangu ate kikkuta mangu. Abantu abasinga ekyo temukimanyi. Emikwano mugiina, laavu muziina, temuziina lwa mitima gyammwe, muziina lwa bitundu byammwe ebyekyama. Ebitundu byammwe ebyekyama bye byagalana, mmwe kye mutamanyi. Bye byagalana byokka na byokka. Naye emitima teginnayagalanako, emitima tegyayagalana. Kyova olaba olina omukazi omwesibyeko naye omukazi agaanye okutegeera. Kyova olaba olina omusajja omwesibyeko naye omusajja agaanye okutegeera. Kyova olaba ogamba nti abasajja bankwana ne bandekawo. Bakukwana ne bakulekawo si lwakuba nti oli mubi, si lwakuba nti olina ekisiraani, si lwakuba nti wafiirwako embwa, nedda. Omusajja oyo ekitundu kye ekyekyama kiba kikwataganye n'ekitundu kyo ekyekyama naye ng'emitima tebikwataganye. Kyova olaba byo kasita bimala okuggusa omulimo gwabyo ng'omutima gugamba waliyo gundi gwenjagala. Oba ntegeerekese. Waliyo gundi gwenjagala. Mugoberere nnyo emitima gyammwe okusinga ebitundu by'ekyama. Abantu abasinga obungi mugoberera nnyo ebitundu by'ekyama ne mutagoberera mitima gyammwe kye gibagamba. Musanyusa kitundu kya kyama wabula temusanyusa mitima gyammwe kye muva mulaba mulumwa, mukaaba, mujeera buli lunaku nga mufunye disappointments. Gwe wayagala omuntu n'olowooza nti omwagala. Kumbe kiri, nina ekigambo kye njagala okukozesa naye mpulira tekijja. Bwe njogera ku bitundu by'ekyama mumanyi gwe tuyita omuyimo. Omuyimo gutunze abantu bangi. Omuyimo gusudde abantu mu bufumbo batalina kubeeramu lwa muyimo. Guleetedde abaana abawala okuzifuna embuto lwa muyimo so si lwa mutima. Omutima ebiseera ebisinga gukubira omuntu omutuufu. Ebitundu by'ekyama just byo biba byagala kwetereeza. Buli lwe bimala okwetereeza omutima nga gufa. Omutima nga gufa. Osobola okubeera n'omukazi mu bufumbo emyaka gyonna nga takwagalangako nga ne mu mutima gutaliimu. Nga toliimu mu mutima gwe nga takwagalangako olw'ensonga ebitundu by'ekyama bimanyiirigana. Bikyuka ekiseera byo ne bimanyiirigana. Yate byo kasa bimala okufuna kye byagala bikkuta. Kati okusalawo okusigadde kubeera kwa mutima nkwagala oba sikwagala. Obufumbo bwammwe obutawangaala busaanawo nti emitima gyammwe tegyakwatagana, tegyawuliziganya. Bano abakulu ababiri bwe baamala okuwuliziganya ne bamala okuggusa ensonga zaabwe. Omutima gwo ne gubivaamu oba wagukaka bukasi. Naye nga kyandibadde kirungi buli muntu ayagale munne nga asinzidde ku mutima gwe. Ng'asinzidde ku mutima eyo laavu gye mupakukira. Okiwulira? Abasajja abasinga obungi n'abakazi abasinga obungi mumwe, abasajja abamu muyina abakazi mu maka nga mwabawasa lwa kizibu. Ekizibu ekyo kiba kyaleetebwa bitundu bya kyama mutya. Osobola okufunyisa omuwala olubuto ku lujja ne bakugamba ojja kumuwasa. Naye ng'omuwala we tomwagala. Nga tomwagala nga ne mu birooto byo nga ne mu future wife yo taliimu. Naye n'omuwasa kubanga wamufunyisiza olubuto, ebyo bitundu bya kyama biba byakutunda. Nawe omwana omuwala osobola okuba nga oyo omusajja wali tomwagala. Ng'omutima gwo gwali tegumwagala. Naye ebitundu by'ekyama ne bigenda ne byesanyusa, bwe byesanyusa n'owekanga ng'ofunye olubuto kati nga wamufumbirwa lw'ekyo ne bw'okola otya gwe omukwano tegusobola kuwangaala. Okuggyako nga mwenna mweyinako empisa ennungi. Ne mugenda nga mumanyiirigana mpola paka lwe mwagalana. Naye omukwano omutuufu guyina kusinziira ku mutima. Disappointment sezikutuuseeko mukwano, zikutuuseeko lwa bitundu bya kyama si lwa mutima. Omuntu gw'oli naye si gwe wali oteekeddwa okubeera naye. Ebitundu by'ekyama bye byakutindikayo. Kubanga byo byali biyina kye byagala, bwe byamala okukifuna omutima ne gubivaamu. Omutima wagukaka. Bino byakaka omutima gukole kye gutalina kukola. Ka message akalala ke njagala obbagamba. Abakyala ne bwe munaakola mutya. Paulo Kafeero yabagamba nti mmwe nnyina sitaani ku nsi. Ddala abakazi mmwe nnyina sitaani ku nsi. Abakazi muli babi. Abakazi muli barogo. Abakazi muli batemu. Bakazi mmwe mulekerawo okutta abaana b'abannammwe abakazi n'abasajja. Omusajja okuwasa tekibeerangako kikolimo mu maka ge.
Omusajja okuwasa tekizzangako byanfuna bye mabega. Omusajja okuwasa tekizingamyangako nyingi zaayi. Omusajja okuwasa tekitegeezangako nti aba akooye mukyala we ow'ewaka. Just aba yeetamiddwa emize emibi mukazi we gyamuyisaamu, naye tekitegeeza nti aba mukyala we amukyaye. Gwe omukyala omukulu bwe babanga bakuwasirizzaako omukazi omulala nga tonnagenda kuloga mwana wa munno gwe bawasizza, sooka oddaabulula ebiyisa byo. Sooka weetunulemu olabe empisa ezakuviiriddeko omusajja okuwasa omukazi omulala nga tonnagenda kusiranya mwana wa munno gwe baleese. Gwe omukyala omuto nga tonnayagala kwefunza musajja, ddamu ku magezi otegeere nti oyo omusajja omusanze ayina famire. Ddamu ku magezi okitegeere nti nga bwe bakuwasizza bwe bagenda okuwasa omulala. Tolina nsonga ekuleeta okyankalanye amaka g'osanze gakkaanya mbu kubanga bakuwasizza. Toli wa kitalo nga bw'olowooza. Obubi bw'omusajja bwonna obuli mu kuwasa buva ku mukazi.